Listen to instructions. Tuweeleza ministry asatu mwena mu kusumba eyo kuna ya doctorate basebe ne banyabo ngeno kwakala tulire nikanga sanateke ya singa tuli Thank you for being a friend to me personally and to the nation collectively. May your life continue to manifest the power of the Holy Spirit. Tudiza Katonda ekitiibwa tumukubira engalo ezisinga kaawa. Mu bigambo byonna, in all words, family eyo teyatuwa sente, they never gave us money, teyatuwa byakwambala, they never gave us clothes, teyatuwa mataka, they never gave us love. Naye mu family eyo mwe mwava omusajja, but out of that family came a man eyatuwa Yesu ng'omulokozi waffe, who gave us Jesus as a savior for us. Era family eyo njagala nnyo, tusiima nnyo omukazi oyo emirimu gy'akoze mu ggwanga era gy'akola mu ggwanga lyaffe. We are so grateful for the work she does. Ayambye abavubuka, ayambye abakazi, ayambye abasajja. Has helped the youth, the main, the tuyimirire ku bigere byaffe ono gwe mulaba aki. Bishop. Bishop Mwanga. We thank you that you have given us an opportunity to be here. This is the time we just say thank you, Lord. We have no words. Thank you, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. We commit this service in your hands. We commit everybody that has come. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Let me request you to take up your seat. They have come on her behalf, and the rest they shall speak in the name of our Lord Jesus. You have heard everything. Nalongo has spoken. Your family, and the entire family. I want to use this opportunity. It's especially and a precious day. Ewaffe tumuyita President mu MDF Chakolo chairperson waffe
enguudo zonna ze mulaba wano mu mukono oyo ye pulezidenti w'abantu eno era batambudde nabo n'olukiiko lwe luyimirireko mulabe tusanyuse nnyo okubalaba mujja kukkiriza kubanga enguudo ezo bwe batukiikirira ezo njagala ntwala omukisa But I want to take this opportunity yamawulira amannya ge that she speaks her name n'ekkanisa gy'asumba in the church she pastors. Badde nsaba Bishop Doctor soke nsaba abasumba bano nti bagenda tubuulira Era tuleeta okulamusa okuva mu office ya maama. It's a working day, so not many could come. Lunaku lwakola bangi oluusi tebakisobodde kujja They asked us to represent them. naye ne batusaba tubakiikirire. But the key thing is, we are here to represent Mama. Naye kikulu tuli wano okukiikirira maama. As we kept interacting, noted that you are consistent and a man of character. Era nga wetwongera okwogereziganya n'ekizuula nti oli musajja wambala. I'm saying all this because, like my wife said, we need to learn. We ought to learn these things. Bino byonna mbyogera kubanga mukyala wange agambye nti bino tuteeka okubiyiga. Great. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Bishop Dr. Samuel Wandasa and your dear wife Margaret, we celebrate you today with sincere gratitude to our Heavenly Father for the immense contribution you have made in the body of Christ and the nation at large over the expanse of several decades of fruitful ministry. As government, we appreciate your leadership and acknowledge that in a world of shifting morals, you have stood firm and true to your faith and values. You are indeed proof that a pastor can lead from the spiritual front and still engage in issues of political governance without losing your soul. So today, we pause to give thanks to God for your wise counsel to many and for 60 years of a life well lived. We appreciate you for the community development causes you have championed, for the lives you have touched, and for the generation of leaders you have raised. By enabling us to witness a life that is truly salt and light to the world, you have demonstrated the literal meaning of Christ's call to the church to disciple nations as is stated in Matthew 18:18-20. And she quotes, and I pray that you continue to be the voice we need to guide God's people, the shepherd we trust, and the model of Christ-like person we follow. My prayer for both of you now, in the years to come, is that the Lord renews your strength like the eagles, that you will run and not grow weary, and you will walk and not be faint. badde nsoma I was studying.
mwebale kulabika bulungi. Thank you so much for looking good. Bishop kitange, Bishop, my father, mukwano gwange, he's my friend. tukola wamu. We work together. Naye webale kutuuka ku myaka 6. But we thank God for helping him reach 60 years. Era tagirabika. You don't look 60. Ejobuto. I want to thank God for the 60 years. I want to bless the Lord for the 25 years in marriage. And in a good way. Others can be in their 20s, but they want to divorce. You've been here for a long time and you're the pastor of this house. You know that Bishop will work together. Like what my elders said, I will not repeat what he said. I want to confirm they are all true. You know the truth. Humility. Pastor, one time, sometimes he comes to office and I'm so busy. There are times when I'm so busy. But his humility, his calmness, the way he talks, it gives you strength and you will start afresh and start talking. Thank you so much for that. That gift is not for everyone. Even the wife is like that. You see what the Lord does. I was seated there. But work so hard to get value. Once you get value, success. Amen. Success will follow you automatically. That is Bishop Rwandason. You're Bishop Rwandason. Secondly, don't look for a very nice paying job. Look for a purpose. When you have whatever you start, money will find you. Amen. That is Bishop Rwandason. Thirdly, proper management okumanaging ebintu obulungi okubikwata prosperity. Bw'okwasaganya ebintu obulungi kikuleetera okubotola oba okugaggawala. Bishop Rwandason. Bishop Rwandason ebintu abikwata bulungi. The fourth thing, discipline, is okuba n'empisa, patience, okuba omugumiikiriza, hard work, ate ng'okola nnyo, creates character. bannange kireeta embala. Ebyo ebisatu bikufuula omuntu ow'embala ennungi. I worked with Bishop Rwandason. Nze yakoze ne Bishop Rwandason. But he's a good man. And we are so proud of you. Nkwebaza Bishop Rwandason okwagala eggwanga lyaffe ate n'okubeera mukwano gwaffe mu kusomesa obukulembeze n'obeera mugonvu okwetowaza n'ogondera amateeka n'oyigiriza abaana ekyokukola kweyimirizaako mu Zaabuli 37:25 lugamba mbu Katonda akusookayo nange Katonda asooseeyo munjagulizeeko abakyala abali eyo abafumba abali eyo munjagulizeeko emyaka 25 sisibangako kagugu kudda waffe mbulumiza Katonda nebaza Mukama olw'omwami wange Bishop Samuel Rwandason omulangira ankumye bulungi era ndabiridde bulungi mbagadde nnyo Mukama amakulu g'okwebaza
waliwo abaganda bagamba nti entasiima yabula egiwa kati banaye buli lw'otasiima amakulu g'olwaleero kwebaza katonda ebikulu byakoze nsaani waliwo abale mu bufumbo mu lunaku lumu waliwo abale mu bufumbo mu nnaku bbiri naye nze katonda ankumye lwe lunaku lwaleero nti twebaza katonda ekibwa n'ettendo kyonna nga tukiyoolayoola nga tukiza eri katonda waffe era ngamba kakasa nti naawe bw'oneesiga katonda n'omukkiriza agenda kutuusa ku byonna by'oyagala oyinza okuba teweetaaga bya bufumbo oyinza okuba weetaaga kuzimba nnyumba oyinza okuba olina kyakye weetaaga naye tugulumiza katonda nti byonna nkaaga nga naliko omwana omuto bebi ow'olunaku olumu naye nga ndi musajja nkuze ate mukama nanfuula ekyo kyendi olwaleero ensi kyendabyemu abantu kye bandabyemu era bonna bakyogedde nange nendaba nti tegubadde maanyi gange naye gubadde mukono gwa katonda awe njagala okutwala omukisa guno okwebaza katonda ate n'okwebaza abantu bonna abasobodde okuyimira wamu nange abankuzizza famire yange mama ne taata abantu b'ekitundu abandabiridde okunkuza wano wendi kubanga naku zino